olaba omukazi akusumbuwa mute. Nine yansabako ez'enviiri ne mugamba hani nva kusasula lenti ne mukubira ne screenshot ne njimuweereza nga kituufu na nva kuweereza landlord emyezi 2. Kyeyava ngamba waliobeddemu ddine ssente. Nawulira. Nze nkuze kutuuka wano okulayirira amazima sisibisanga mukazi nviiri. Ebyadda. Tiziwangayo. Naye Godfather jakukozesa ensobi. Nze nategeera ekintu kimu ku bakazi. Omukazi akwagala nga bwozze. Gwe wabozze na bigambo kanya kunnyonnyola ajja kumala akusaasira akwagalireyo. Ozze na kigambo kye yamanyi. Gambo. Gwe bw'ojjanga weerodikanya okyusa emmotoka okyuse n'okyusa eri ojja kuzikyusa bwe zinaggwayo akuvume. Agambe waggwamu kati ovuga akamotoka kamu. Ani agamba bange wajja n'amalala tewakakkana. N'agamba banne kyajjanga wano nga kimpa kakadde 5 mekakakyeka kyazimaliranga mu bakazi olaba nze gwe kyali kyakalaba kyampanga kakadde. N'akuvuma obunaku. Kati nze oba tonsaasira ku malusu genda. Kati ekitegeeza Godfather nkanye kigambo ennaku zino ekigambo nnyongeremu. Omukazi teriyo mukazi amanyiira nga mukazi gw'olabirira. Tekiriyo. Teriyo mwavu gwe bamanyiira mu maka ge. Okujjako nga zaaliwo ne ziggwawo buggwi. Yes. Omukazi bw'afumbirwa omusajja nga bafumbiddwa nga baavu abeera ne respect ewaka. Yes. Omusajja omugagga taliraba ku smile ya mukazi ntuufu. Genda maaso. Omukazi amanyiira nnyo omusajja amulabirira. Godfather nakyoyogedde. Owa boda gwoweereza ettooka alireeta ewaka alya n'okukomba n'akomba n'essowaani. N'owe ennyama mu katale n'alya naye ow'ennyama asuula savu just ku minzaani. Owa boda gira mu nkuba. Omukazi akubira essimu n'agamba dadi n'omubuuza ogamba ki? Kati ate tolese singa siziraba enki sente z'emmere simanyi n'omukazi sente zire saawa ate azitaddewa. Nze mbadde mmanyi kati nze mbadde nziweereza maama n'ogamba naye nno gwe nnyabo gwe. Kati kantume wano omugundi akulete n'okubira abe nfuniraawo enkoko ne gundi obintwalire eka. Yes. Olyawo omukazi akubira. Ebintu nga tebinnajja nti enkuba etonnya nsindise wa boda. Kati wa boda yenga ajjira mu nkuba bambi kisajja kyattu. Bambi enkuba tekkubye owaaye ate tolye. Nzijidde mu nkuba munnanga Hajjati oyina okulya. Oba enkube naye ng'olidde. Omutima abaagukubye ennyondo nga 10. Gweri opakasiza emitwalo 2 ag'ebyokulya by'ewaka ono akubiddwa enkuba okumuleetera ebintu ye n'amukwatirwa essamamu. Enkuba bukube emukubye. Bambi kisajja kyattu bambi abe bambi. Era oba oli awo abe. Okimanyi eno tulinayo kapate. Jangu olye ku mmere. Haji abe lwaki tetulya naye emmere. Abe ng'ajja gomanyi wa boda we kumbe omukazi waliwo bonding eri mu creatingibwa. Kale Eggali yo muwulize, Eggali bambi muwulize. Ebivaamu nga ku baana 5 kuliko ayina enkoone yakyamange ya abe nga wogitunuulirawo oti. N'okubisaamu obufaananyi bwa abe yaleetanga emmere ewaka. Enkoone n'efaanana eya abe. Mu bufunza abakazi bagende kitono. Omukazi akulaba otandise otunuulira ennyo enkoona y'omwana ng'akutega olubbobo. Ng'olumuuka ng'owunguka ng'ebyenkoono bivaako. Ofundikira oba toli mugezi nnyo ng'omwana agabanye eka 5 aba ayisaawo. Ayina omwana w'omugagga alize bagambye. Alabikano na musajja mbu I date women with respect. They can't cheat with the border. Labo mujega omuddemu. Teriyo mukazi ayina kitiibwa mu bintu bya love.
Kiddemu bakiwulire bulungi. Alina kirasi. Singa abakazi abalina kirasi gye bali wali badde okyalimbeerera nga tewebakanga ku mukazi n'omukwayo weetunuulira. Teri mukazi yatuuse kuwaako. Mpozi omulalu ate abalalu bajja kusiba. Ate okwongereza ku point yo. Tokolabe. Waliwo agenda okujja nga tayambadde elementi. Wabula nga wa boda gw'omulimu gwakolera omuzike ng'akulidde. Owa boda bw'aba tali ku piki ye tebamwagala. Owa boda akwana ali ku piki esima wagituulatulangako emabega wali. Piki eyo naddala nga mpya bagikumamu omuliro ne bagisikamu bwe batya. Erina engeri gy'ekyusa obulamu ng'etambula awo mu site. Yes. Kati omukazi oliwo gituulako bw'ati obwongo bamuwungula kamuli nga yatuuse ddawa. Gwe kabera abakazi mba owa boda wange owa boda wo. Omwana ngambye bw'oba tolyanga ku muka musajja gwo weesiga abakazi. Obeera n'omukazi ze nyina gwe mmanyi nga n'amanya ku Facebook yeeyitaga mwami buli kadde amupostinga naye ng'abaana bamukucyakalira. Gwe kwana omukazi ng'omanyi bbaawe olawo baana agaana. Bw'ojja nga tomanyi bbaawe ayinza okugaana naye jangu ng'omanyi bbaawe. Era omulage nti gw'ojja ng'omulaga nti bo muwe ekitiibwa. Era tokuba budde bwagganye tokuba kirobo musanga ne bbaawe eyita eri. Teweeraga nti omumanyi biki olawo baana akugaana. Ate wenzikiririza gwe bw'oba okyagamba mbu simanya okwana bakazi ba kirasi bw'aba ali ku TikTok tewali mukazi wa kirasi. Nze ndabye abakazi wajjano nga n'okulayikinga vidiyo yo owulira oli surprised nnyo naye ogenda okuyingira inbox ye nga yagonda dda. Omukazi yenna ng'anaakulemerera nga tosobola mutuukako naye omukazi kasita akuwa amatu ne waba akuvuma buvumi. Okay. Mumaliriza kiteeza ababisse. Kasita abanga katandike nga akuvuma naye kasita akuwa amatu. Kasita akuwa amatu n'ayimirirawo. Yes. Osobola omutuukako. Obanga omanyi lwaki abakazi bagaana okugaba ennamba? Yeewala kuteekawo attachment. Kasita akuwa ennamba nassa essimu owayo ngamba ki kyonzungirako okuba akuba essimu yange ogimalako n'omuliro waaye. Anti ogamba ki ebyo mpulira yogera omaze oveeko n'enkya n'okuba naye waayi kitova ku ssimu yange azironga azaakwata nassa kutu oyo aba agenze. Mu mbeera y'okwewala omufere mu nsi muno butamuwa budde. Mu mbeera y'okwewala obutakulya musajja butamuwa budde. Butamuwa budde kasita akuwa obudde. Tali mukazi wa kirasi singa waaliyo abakazi simanya biki sente twakazifuna ne tuludde nazo. Singa abakazi baali baagala sente mutuba wa sente singa tetulina mwana ku nsi singa tukyalina mbeerera mpozi nga busabbuuni bwe bwatujjako embeerera. Omuntu omu yaŋŋamba mbunze just nabadde nzina mu kirabu kati ogamba muwe ennamba mu kirabu kati abaana naye baseeko ne mugaba laba omujego ono kati omuwadde mukole kyonna yaki omuwadde yakya aka if I'm to ask a number wagabe bw'oba osobodde emmere okujja mu inbox yange ne kusaba ennamba n'ogimpa then there must be a reason as to why watching ompadde ennamba eyo and whereby percentage esinga ku basajja nga naye weeraba nti oli muwala ng'omusajja si muganda we si mukazi si ki business tesuka kubeeyo ebirala birijja luvannyuma. Omukazi olina kulimba nga mbu waliyo ekika ky'omukazi mbu simanya biki waliwo wano omukazi yali oba minisita oba yali MP akayaye ne kagenda kamukwanira ku Facebook awo ne basikiriza basisinkane yagenda okasinkana bakasajja katungane nga oba baali bamuyitaani yali munyankole bamuyitaani yali munyankole yali kisinkana nga terimu ekituli nga kali awo konna kati yorede date yataddewo ya bbeeyi kagenda okujja ku date nga kawunya n'ekigatto n'akagoba kagende kabeera ko ne kaagala kalemereko kalabise n'akasiba. Yali emupiwe Fort Portrait omujjukidde yes bamutaddewo awo isiko bakavuga bakagala isiko nesinga akayaye kakkiriza ne kabeera keri mu nsiko
Yes. Ngaka kuba kawaza mami, how are you mami? Bade nkubuuza ko mukwano ne kajjako. Yes. Bali fundikide nga bali omuntu ogu. Neko kayagala kakwane kirasi ate kabere ka main man kajje kalabise. Yes. Gwe kwade simu y'omukazi omugambe ne simu kundekere ngende nayo ku mulimo. Ko omusalirawo bibiri mukazi wo. Gamba mukazi wo gena nene simu ku mulimo n'okkutuga. Agamba antuga. Agenda londako kumutuga. Nawe Godfather ndo kisussa. Tali mukazi asobola kuwa simu ye feza fe bazikwata n'akebera byayagala. Kwafe tumanye engeri gy'emizannyo omuzannyo gwo. Abasajja essaawa yonna message ejja uri ebiri mu simu zesikira na simu z'abakazi. Nesinza kebera simu ya mukazi kuba ebirimu mbimanyi. Tewetantala. Ne bwagireka nemalawo omwezi sigikwatako gifuula. Manya ebirimu kwava venera bwe bulamu bwe tuyitamu. Kale mukazi wa nedda. Oyina kyoyogedde. Ogambe kale mukazi wo mwabefula mu mukazi wange class. Sima complete class. Mugambe simu yo njagala nze mbasiiba nayo ku mulimo nje gikomyawo akawungezi. Oba nkutuge. Oba nkutuganyaga mukwano bo ntugane simu togikwatako. Kikufu. Pulumiza nagamba nze yange sigireko bayagala kuntuga kale ntuga. Yecca nnyo. Esimu ebadde kiyange gwe olutalo lutandikira gye luggwera muyinza okwawukana. Kati abakazi bano mu bufunzo omuvubuka kati ennaku zino mu Uganda yennaku zino tulina okwadoptinga embeera y'abazungu kati manage sente zo. Waliwo n'ekirala Godfather ekyokuzaala n'obeera n'abaana baffe nga bwe tubeera bammeeya n'obeera n'obwana bo wano ewaka. Obwo obulamu si we tuddamu. Bwe kubaako omuwala oba oli mu bulabe. Bwe kubeerako omuwala oba oli mu bulabe. Ng'oli mu bulabe anaakulwanyisa yenna ajja kulinda nga toliiwa ajja bbewo oyo omuwala. Ojja genda okulaba nga bakunonye bunonyi gy'oli mpaka luzira. Kaddemu bulungi tuwulire. Bwe kubaako omuwala ng'obeera n'abaana bo naye nga kuliko omuwala. Yes. Oba oli mu bulabe. Bwe mba nyina kye njagala nga tulina olutalo nga banneiba oba nga abafamire bakubala toliiwo ne bajja bakwata akawala ne bakatwala ku poliisi. Bw'ogenda okujja okuwakana mbu sibimanyi biki bikiwolo ng'oli muli munda mwoyogerera. Ng'akaana kagamba taata ankozesa. Taata ankozesa kubanga bakagambye ne bakagulira bino ne bakagamba biri ne bagamba taata oyo atugambye tukugamba ogambe bo daddy agambye gamba nti daddy anebakako akwata susu n'akola bwati kati ye bambi tamanyi byayogera nti bya bulabe nze by'ebintu mbirayi kale emirundi giringa ena. Teri kintu kya bulabe nga kubeera na mwana muwala waka nga tali na maama we. Ate bw'abeera ne maama we making sure nti yamuzaala. Bw'aba si yamuzaala bwe munaatabuka n'oyo omukazi bagenda mukozesa shirudi protecting oyo ogundi. Naye Godfather point gy'oyogera omanyi bino ebimu byogera nange it is out of experience. Nafuna ko omukazi yaleetako omukozi nga yamwereetedde n'okwalinga okutabukatabuka mu ddakiika 2 nnyo oluyombo terwali lwawala nnyo naye nagenda okwama nga alinamu akazaako yakamponamu olabika katoyagala mukozi yabakufumbira ate nategeddwako mukwano n'omukwanagu bino banna. Awo nze nkugambirawo nnyabo ogambye ekikubanje kano naye mpa obulamu n'abakazi abo. Nze nasooka ne mmanya kitonde kye bayita omukazi nakwana abakazi nga bangi. Era eyo method njibawa mugikozese. Kwana abakazi nga bangi nga buli mukazi gwoyitako. Omusabe ennamba omukwana buli gwoyitako omusabe ennamba buli gwolaba. Ogenda tuuka ekiseera ng'onakubira akuyita onagamba mama mulwadde onakusaba TV onakusaba zanviri omukubira omugambe ajje agamba siriiwo ate oli agamba ndi wano nkulize otamwe nga nesimu okuvuga ekikulumya omutwe akuba gw'ovuma.
otuuka ekiseera nga toyeetaagira ddala mukazi kuba abakazi bakutawaanya buli kaseera kuba buli walaba essimu y'omukazi ezo sente onaleetera maama afudde ono taata yalwadde ono maama afudde gwakuna yeerabidde nti gw'omunaana yagamba nyina kye nagamba abakazi abamu tinze bwe nkusaba ennamba n'oginnyima oba omponyezza omutwalo gwange oba ebiri gyange lwaki nti ago mateeka ennamba ogimpa nze nyina olina kusooka kundyamu mutwalo oba ebiri oba etaano oba ekkumi nga sinnaba nakukwata kwadde ku bbeeri ekitegeeza bw'oginnyima oba omponyezza togenda gaba egyo 5 2 10 nga bangi bwe banaabeera bangi n'ogaba 5 10 ogenda kugaba mmeka sooka obakwane gwekyo kyemanyiize kyobula abana abakazi nagambye nze tiyore zange nzikoppa ku bakazi abakazi kye batukola agaba nnyo ennamba kati gwogenda mukubira honey I love you so much nga bava mutuusa ku ntikko ng'awulira oyogera bya kisiru nayama nze n'ebirevu binnuma yurukolo next week nombuuza ebirevu ate wabijje wala essole najjako teyeeguya yeerabire n'okulaba talina birevu kati aba yakakujjako ng'ate n'omulala akuba halo hani naawe yogera ogamba ki ndi ng'oyogera bya aneda ssebo yogera by'oyagala basi kyo kankujjeko ng'aba akyaliawo nga n'omulala bannange ng'essimu agiteeka mu silent ng'agikweka nga yeebaka lwaki essimu ziri zijjira kumu ne zimutama oyina point Godfather kyoyogedde nze nebuuzaako omukazi obuvumu abujjawa n'amaanyi agajjawa talina ye buvunaanyizibwa najjako essimu olunaku lulamba n'omukuba nagamba nadde empula siri mu munda essimu nenjijjako niga n'abakazi bali aba n'abantu bangi abatawaanya essimu eyo kati kituuka ne kimutama nze kyonna kyadoptinga nange essimu ezange zivuga for business kati omukazi ozikuwako mba mpulira bubi aba agenda kuntawaanya simanya asabe ate bono basaba ebyabe tebiriko option nyinamu emergency empereza ayabiri gasabe kitaawo nga nkujjako Godfather walo kati akaze ennaku zino ke tuliko sente zo MTN jako ku ne 10 nja kuteekamu pin nze kimu kye nagaana nakugambye sirimisa mukazi ddala bwabwe lyataliiko kuba ne bwona mubeererawo otya kulasita agenda kugamba ebintu ozirike kulasita ajja kuwemula nze nali ngamba wano omukazi nti tetugaana abaana bemutuleetera teri musajja atasobola kulabirira abaana ba mukazi tubaagala tubasobola kuba baana bato batunyumira naye problemu maama we bonazenaje omwana ngaje Godfather tumuyinaako buzibu maama we bw'otunuulira omwana n'eriiso kale mwana ng'otunuulira bwaki bw'otyo nze mwana ngo oba tomwagala ng'oyogera ere buli kimu aba akirabamu kibi talina kalungi kaaliraba kukolera mwana nina omuntu omu era nange yakinkolako dakiika 2 ayisanze owange ayina n'owuwaawo bwe twafunamu era obutakkanya kyeyangamba ndaba n'omwana ngo wadde tomwagala era ndaba obadde osinga kufa kuwoninga bane kyokka nga musajja tubaddeko njagala nsitule muwuwe okumuprovinga tuli kimu akuteekawo nga ndogoyi oyina okukola omugakasa nti omwana omwagala naye gye biggwera akubirawo eggambo n'ozirika tobanyongera kaniza obwo obulamu bwawe bwabakooyera tebali kusiima bw'okuba omwana we atabuka bw'okuba ababo n'otamukuba omusosola bw'omugambako omuwalana bw'otamugambako omulesa akone kwegamba omukazi w'omwana genda wetuge naye nga tomuwasizza kuba bw'omuwasa ojja kumaliriza nga ali mwezera nebo baana bate bakusibye busibi era omaliriza oli mu kkomera mu mbeera endala zonna ne oba toli mu kkomera lino erya gavumenti olwaleero Godfather abakazi tubaleke bulesi bw'aba alina omwana amulekeye wa kitaawe kale
Mukazi w'omwana si mubi mukwane mwagalane naye laavu yammwe tesukka wiiki. Genderi naawe ate kati wiiki eno waliyo laavu ya wiiki naawe anna. Tesukka wiiki kasi tesukka wiiki nga gomanya nnyo kakufiiriddwa. Era mama watandika okukubala mu baana abaagenda nti waayo mwana wange yagenda baamuntwalako gwoba ogenze. Bwe kasita omutomero ow'omwana gwe manya nti wiiki bwe sukka mu wiiki emu jako by'oyagala tambula ogende kuba abakazi abazaddeko abo birina engeri gye bisitukamu wano nga kikuyitako n'ogamba maama nnyabo kati ky'oyagala kigobe ku sipiidi mu wiiki emu obeere ng'okifunye oyita mmanju todda miryango genda. Bwe ziba ssente teekamu bw'obanga okyamuse teekamu funa kyofuna misini. Bw'oteekamu tagenda kubaako kyakuwa kasita omukazi oteekamu ng'atandika okukujooga mukazi olina okumuteerawo embeera nti waakwawulizaako agenda kulyanga muzungu. Omanyi abakazi abasika eriyo n'agamba ekisaya kino kirabika bwe naakikolera bekyagala kirabika kigenda kirabika kigaggeeyo n'akuterawo embeera gwe n'osasulako ku ebyo by'oliddeko oba obaddemu n'abiri oba asatu oba ataano oba kakadde tekakuluma n'okamuwa n'okwatagago ne musigala kwerabanga ku fulendire nga liigi zaggwa oba oli eyo wali akudaazizza gambye enzija tazze n'omukubirako n'agamba avairebo n'oyitayo. Naye omukazi w'omwana kye yasooka omumanya nti tebamwagala ewammwe ekyo kyo buli mukazi ajja n'omwana akimanyi. Kaddemu Godfather akantu ako. Buli mukazi gw'owasanga alina omwana akimanyi ewammwe tebamwagala. Teriyo family yagala kwawasa mukazi w'abaana. Nazaala wekyagenda osooka okubuuza mwana wange meeya ku mataala g'olimu Kampala wooli be mukazi gw'olabye yazaalako gw'olina okuleeta. Ne mikwano gyo gigera oyo meeya bazaalira muzaalire owaayi azaala bakuze nga bbumbuza ayine gwe yaleeta awo yajja n'omwana oba kati yali muzaala muddi owuwe nga bakyakuze ono kabafuga oyo kati omukazi byonna ajja abimanyi kyasooka okujja nakyo kujjako babo. Abeka b'enganda n'ab'emikwano basooka n'asooka kubajjawo akole security eyiye era omukazi w'omwana ewuwe tewagendeka. Ivan Kalanze ensonga ziwulidde. Buli bw'omu abaamukwata omusango ate balina tteeke asooka n'akuleka mmeeya n'oleeta mugandawo n'amulaba n'amwaniriza n'amwagala buli kimu ng'amuyisa bulungi. Ne bwe lisajja gwe oyina experience bannange oyina experience n'ozijukiza asooka n'akulaga nti ali shosho. Alaga nti amwaga n'alyoka amugonnomolako omusango. N'omugoba muganda oyo nno nze ndaba teyandikomyewo wano kali baganda b'obeesiga otya omuntu gwe mbadde njagala nga sankugamba naye tomukomyawo wano kali naawe n'ogoba muganda oyo olowooza alina kyasirikidde kumbe kakodyo ekiddako ng'oleeta omuwala bw'oleeta muganda wo omuwala nga bakwatagana muula ng'amwagala ekivaamu ng'andika okwekubya emizimu. Tuviira kumanyinaze ndewammwe olwo mutandise otambula. Yes. Bino byogera ndewammwe twakoowa geno ng'ebirala bijja muva ku muzzukulu temujja kumusobola ogwe semanna kamwantette gwe oleeta eddagala wano weefuula atwagala olwo muganda wo eddagala. Yes. Muganda wo yaba aleeta eddagala olwo ali mukugoba ku baganda bo osigala omu bwoti wagoba baganda bo
otandika okunyumya maama wo ngolo naye amuyiiya ogenda okukakkana ng'osigadde bwomu buli omu agamba he wammeeya tewagendeka nze omuyaŋŋamba batya Godfather omuyaŋŋamba nti kyenkwagadeko bannange ekirungi tolina maama na taata bannaye nze saagala nnyo bane musajja alina maama bwe maama balina akajanja kati omukazi kasita omulaba ng'azze n'omwana we ne bw'aba yamuleka mu kyalo ne bw'aba yamuleka ekisooka omutima guba gwafa abakazi baagala nnyo abasajja abasoose bazaalamu kati bw'aba yakkiriza n'amuta teri kyatasobola kuta ne naawe amazima ate oyogedde mangi nnyo bw'aba yasobola okulekawo oli eyamuzaalamu aba takyalina kyatasobola kuta ekyokubiri bw'aba yakkiriza n'ava mu bufumbo buli n'ajja azunga n'omwana talina kye yafuna mu bufumbo kati yayiga gwe abaana b'omuzaddemu okeera ku makya ogenda okole abo abaana bagenda kusikira bino gwe by'oli mu kukola bano be yajja nabo basigadde wa bano be yajja nabo basigadde wa ne bwe weetunda otya ne bwe weemalamu otya aba alabanga bye yakola eri mu kusooka nti era ne wano kisobola okubeerawo okimanyi nti buli mukazi eyazaalako yaba akulabira mu tensi za kufa gwamwagala naawe kiddemu sitewedde bulungi omukazi eyazaalako oluba omukwana akugamba asaagala gwa mu nsobi ze nasugwamu mu kusooka njagala omusajja ng'alina byanteereddewaawo ne bw'aba afudde manya nti nyatirisi nyina bwenyiza okusolooza lwaki nze nfa lwaki nze eposi luwalako baadiira wamma teriyo bijja gwe yakajja ate ogamba nze zegenda okufa baago ko baadiira baako by'omukolerawo mwana asolooza tomulekera abaana ng'eyasooka banna otandika obbikola atandika otutunuulira bino by'okoze nga baana we bagenda obbisikira ababiri b'omuzaddemu baba basatu kaakati bano be yajja nabo kyeyasimatuka eri tayagala wano oddemu omukolereko bya kisu kyova n'okutta wano gubeerawo kuba akooye ejjoogo muganda wange Godfather kaakati bw'amalaawo ng'amaze okulaba by'okola nti kati eby'omulekerawo ebiri atandika okulaba ekizibu ekirala kyekitya eŋŋanda zigenda kujja ebintu by'abaana ate bano ababiri be yajja nabo si ba musajja tebali entitled kugabana ku mmaali eyo kati akoze atya ne bano ababiri abataafunamu oli simanya iraavu himwe yali omusibi w'obupalepale nga talina makulu akoze atya n'abo ababiri babeere nga basobola okugabana ku bino biina kukyuka kudda mannya ge teri future kati wano waali waalina okubalira alina kubala kati abala atya bino ebintu bino bwe bikyuka ne bibeera bya maama nga biri mu mannya ga maama nakiganda abaana bonna babigabanako kyenkanyi kyekiddako ze nnyondo z'owulira ze babakuba ku mitwe ne babasika ne babatwala mu binaabiro ne babalimba mbu baagudde mu binaabiro bbawe yagudde mu kinaabiro ebeera nnyondo bagikubira mu kisenge bakuba ennyondo kubanga science tasobola kwawula gwe bakubye flying pan nga bagikola mu steel neyagudde ku tayiro tebasobola bawula nga ripooti ekolebwa nti yafudde nga already papula yamanyiwe biri buli kimu kubanga tewakoze kiramu yabadde yateesetese n'enfaayo
amanyirero ogenda okufa buli kimu amaze okwetegeka. Akusibula nnyondo, abalala akukwasa mwana nga akutereka eruzira, oba tayagala akutereka ruzira, kola endagaano yanguziza ebyagimwezera. Ennyumba ye Mutundwe jinguze jimpe ate ogitadde mu baana bo kati nze mba nfuniramu wa. Kuba kati ekitta ali mwezera ne Zuulah. Yes. Zuulah ennannyini ttaka. Yes. Mwezera azimba ennyumba 2 ez'akalina ku ttaka. Yes. Mu mateeka mwezera ennannyini nnyumba ezo oli landiroodi wa ttaka ayina kubanjanga busuulu. Leka naawe bannanga akantu katuddiremu bulungi ako tukategeere. Kati obuzibu bwe balinawo alimwe Zuulah nannyini ttaka talina nnyo makulu ku nnyumba zino kubanga ettaka lyo weeriri, nayo ne yazimbako ennyumba yazizimbako oli luddawa ye nannyini wakaawo. Toyina bw'otandika gamba ettaka liryo ng'ate ono yazimbyeko ennyumba yazimbyeko kutuuka ku ggwa ng'oli luddawa. Ettaka bwe liba liryo akusasule oba akusasula obusuulu oba mubeeko engeri gye mubalagana. Kati abaana bamwezera bajjayo ewa Zuulah bamanyi wano waffe wa taata waffe, ekyo kye kiruma Zuulah, vva wano ogende wa abaana bange nange neesonyiwa. Ke kali ako okuzaalako ewa baana 5 aw'okumugobera tewaliiwo. teri kwatamu engoye tambula ogende pangisa wasa omuwala omulala obeere awo, eno sigala waayo buyambi. Ow'abaana 5 6. Baana 5 6 4 oyo aba akuze kati maama w'abaana. Naye omukazi gw'osanze n'abaana 3 simanya myaka 28 akuzaalira akaana kamu embirigo n'etandika. Godfather n'akubba. Godfather abensi yamulikako dda ng'agigoba sipiidi. gye bali ng'alina emyaka 28 3 tazaalangako bwe mugwako mufune kubanze ndowoozo yakuza obwo ng'alina ate kimu kyazaalangako. Wambye omukazi alina obuwongo ng'akuze tebamuwasa, aba alina ensonga ze lwaki azze tafumbirwa, aba alina byagoba. Omukazi myaka 3 mulekere biri ebisajja ebikuzizza abaana nga kinoonya wabeera naye mu nju. Omuvubuka muleke. Omusajja alina waatuuka ng'akuzizza abaana, abakazi bamwekyanzeeko oba omukazi yafa oba kikali ng'abaana bawoza kimu naye taata singa afunayo ko omukazi gw'abeera naye nga n'abaana mweraliikirira taata mwali mu kyalo yekka bakozi bamutawaanya. Oyo yalina okufuna obwa myaka 28 myaka 28 27 3 kuba kisooka tebazaala nnyo. Ate n'olyo reda akuze naye taagala leka abaana be nga bamulekwa, ayagalayo kaana kamu. Kati n'amanya nti ajja kakuzaalamu kakuumira awo. Mwekuumira awo baana 2 awo we mutyo. Bwana we bwakikadde yafuna ekiwala bambi kito kintu kiramu kino okweyisa obulungi kuba kimanyi waliyo batabani ba muzeeyi abakulu bajja kikuba, waliyo abawala abakulu beri baddogo nabo balimanyi. Naye olowooza okweyombeka tekugenda kusukka nnyo kuba abaana nganda baguze obupoloti Godfather bali ku kyeyo nga baguze obupoloti bagenda bo baferako bonna. Kati teri kyali bizinesi etambula mu basajja nga kufera bakazi. Nenaawe omukazi wa leero olubo mukwana nga bamuwa $1,000,000 enkeera nga bamusindikira chai wa $200,000 oguddako nga bamusindikira akakadde oguddako nga bamutwalako ka trip ka $2,000,000 oguddako nga sente ng'efuuka sente nga yenna ayiikayiika nga ggwayo nga bamuleetera ekizibu kya nga baleeta ekizibu kya $5,000,000 bintu byange babikwatidde mu Mbaasa wala emmazeemu woowe nganda byesiina sente
nyamba bambi nyamba ngende mu bbanga twewole nange sirina nedda oyinayo kalagano nyina wali ayinza otuwola mu wiiki emu ngenda kukomyawo ng'aleeta nga oteekayo nga babawola endagaano mukola yanguzizza sente nga bazibawa ng'oli adduka nga agenda tewali sasula ng'atemye ataakulekedde n'olubuto engeri gye bababbamu mu bufunza abakyala bano baddeyo gye baazaala abaana ate ojja wange okolewo ki omukazi yenna eyazaala omwana nkugambye omukazi bw'aba ne bw'aba tazaalangako nga mukulu asukka emyaka 25 tomusobola bano ate abaazaalira ku ssomero olubuto walufuna akyasoma bw'aba asobola okulya mu bazadde b'olukwe n'azaalira ku ssomero gwe ogenda mwesiga otya bannange ate kati obyono bamusindika ku ssomero kuzaala ku musajja n'omuzadde omwana asinga awulirizaani mu muzadde kati bw'aba asobola okuzaala ng'omuzadde tamutumye baana ye n'aleeta abaana olwo gwagenda omutwala eka omukazi bw'abeera wa myaka 27 yes ayina ebirooto bye byagoba ayina ennaku ye ey'owaka yes kaakati ebirooto ebyo jjukira si byangu byattuukiriza g'omufunidde essuubi lyalitaddemu ggwe naawe oyina ebirooto byo kati ebirooto byo n'ebirooto bye byonna mugenda bigobera mu nsawo emu yiyo ebirooto bye noono omwana olwedde gw'ayina n'ebibyo byonna mubigobera mu nsawo emu balina bigobera mu nsawo emu eyiyo naye naawe badde bikyakulemeredde akusanze naawe bikyakulemeredde kyokka ate tazze yekka akugasseeko n'empeekezi kati ogenda kuddawa nze siina muvubuka ayagala mukazi ayina mwana yamaliriza bulungi ekyo nkubuulira omukazi ayazadde omwana alinganga mujaasi mu butalu bamanyi otuwaayo ekyokulabirako nti Rema tolaba Rema neyamuza ate amuza alina ki musajja atu gwe basaza ebirevu buli kaseera naye kati kyetegedde tukole tutya bannange ebyana by'abakyala nga binyirira nze Godfather nze osobola okunkwata n'ontwala ewamuza ewa Kenzo mutugenda ku birthday yinze ku mputu gye nnyina wabula bw'oyogera bw'otyo nimugenda ssebo musajja ati ne bakukulemberamu bakutwa oli alina bakazi be bonna be yali yeebaseeko 3 n'abazaalamu naawe ng'oli awo otuzizaawo omutwe izo bintuuzaamu ebyo kwegamba naye nze byansobedde wano e Kampala buli muwalagu ate wali abaana abali ku byeyo wano olwo omubuuzaako hi how are you I'm fine bane mutabani mbasaba opoleyo emitwalo 2 mutabani wange baŋŋambye banna tikyenyi talina kitaawe naye obukambwe bwo ekigambo ekyo kibalaga ogerekeka omalaga kimubuuza talina kitaawe nze nkugambye omukazi ayagala nnyo omusajja ali straight gw'okimukubanga n'olaba oba anaakukyawa omubuuza talina kitaawe n'akuvuma obunaku n'akugoba ku ssimu ye wayita ennaku 2 n'akuweerezaayo ka message omukazi alinga mazzi talina kitaawe bw'otyo nga bw'okyogedde talina kitaawe omukazi alinga mazzi veso gy'oleese eshepu gye gatwala bw'oleeta kidomola gatwala shepu ya kidomola bw'oleeta kikopo gatwala shepu ya kikopo kalina omukazi bw'atyo bw'ali bw'ozze bw'akutwala talina kitaawe gw'onsaba ssente ate nze ndiwo okulabirira kitaawe olwo ntandika olulabirira oli n'akuzaala muddi olina pointi gy'oyogedde nange negijjukira omwana bano babeera ku kyeyebbanga lyonna naye aba yakatuuka omwezi gumu
Mpola y'omutwalo nefuuka mpola y'omutwalo. Lwa sente baziteekawo. Sente bazibba bano ba sweetheart darling manyo abakazi be Uganda obwongo bwabwe. Bola manyo omusajja okugondera ennyombo lwaba akwagala kumba baakufera. Okay. Kati baagala nnyo abasajja abatabawabula abakwata empola kati manne njagala kuzimba bambi. Ennyumba gyayagala ya milioni 5 naye yayina milioni 15. W'omuwabula nti kisoboka gwe tomwagaliza nga mwawukana. Kati ayagala bali milioni 15 okimanyi zigizimba neggwa n'okugwa kubanga nakavira bulaza hano ye yazimbisa na 13 kati gwe 15 ogenda na kuzimba y'amategula kuba oli yazimbisa